Eggwanga erya UAE, United Arab Emirates, lirangiridde nga bwe ligenda okulekeraawo okuwa bannayuganda visa okutandika ne 2026. Munnange si malungi yadde n'akamu agafa sayidizi eyo, era nga munnange okutandika ne 2026 United Arab Emirates UAE bwetyo egenda kubeera nga esuspendinga issuance oba okuwa bannayuganda visa abagendayo ng'abalambuzi oba nga ba tourists, okuwa work visas abagendayo okukola. Kakati munnange nti kino kyonna oba bino byonna nga bw'obiwuliraawo munnange bisuubirwa okuba nti bigenda kutaataaganya entambula wamu n'abo abakolerayo oba abaagala okubeera nga bagenda okubeera nga ate bwe batyo beefunira ku jjamba mu kukola emirimu sayidizi eyo, era nga bannayuganda 10,000 bwe batyo. Munnange essuubi lirabika liri mu lusuubo. Kale munnange teweerabira aba Hillside View Apartments gye bali nnyo wali ku Jjanyi kasozi ke bayita Jjanyi Entebbe Road, gwe kasita otuuke Namunana Kitende Kajjansi buuza ejjanyi ku kyaki wogenda okusanga Hillside View Apartments. Maintenance Palace bano balina solar systems zonna. Gwe bw'oba oyagala solar system, oyagala CCTV cameras zikozesa solar, oyagala water pumps nga zikozesa solar, oyagala water heaters nga zikozesa solar, byonna babirina. Security cameras, security lights nga zikozesa solar, byonna babirina. Beba Maintenance Palace balina ebyamazzi byonna n'ebyamasanyalaze ate nga balina ne ttiimu ez'abakugu ezisobola okuyambako okubinstallinga. Bakwasa ekizimbe kyo mu nsonga za maintenance mu byamazzi n'amasanyalaze, tojja kubeera nga wejjusa. Munnange directive eno oba okuwuliziganya kuno, ekiragiro kino kyayise mu immigration circular kye baafulumizza, era nga kigambibwa okuba nti kiyinza okuba nga kiri temporary okusinziira nti tekigenda kubeera kyalubeerera. Naye muganda wange, era bagamba nti akugoba tabulako kyakusuuza, ate era n'akugoba ku nswa munnange atandika bw'atyo mpola mpola, tonsemberera eri bwe bityo. Kakati era nga kino kigenda kukolerawo mbagirawo until further notice, nti kigenda kulumirawo paka ate lwe banaatutegeeza nga bennyudde. Uganda y'emu ku ezo ensi omwenda ezigenda okubeera nga zikosebwa okuweerebwa kuno okukuweebwa visa oba suspension eno, era nga ensi ezimu ku ezo ezigenda okubeera nga zikosebwa oba eziri ku lisiti eyo kuliko Cameroon, Sudan, Somalia n'ensi endala. Kati newankubadde nga UAE ab'ebuyinza sayidizi eyo tebannaba kubeera nga batuwa okunnyonnyola okuli official, tebatunyonnyola akawonvu n'akagga lwaki, naye nga ensonda ennekusifu ezeesigika zigamba nti okusalawo kuno kukwatagana na security concerns bya security, okukosa n'okubeera nti balina okubeera nga ate era batunuulira embeera oba eggwanga lyabwe gye lirimu n'amawanga amalala, nti abantu abagendayo abakulu kugendayo bagenda kukola ki. Kakati munnange eggwanga lino erya UAE gye buvuddeko era lyaleeta ekintu ekifaanaganako oba restrictions ezifaanaganako bwe zityo nga bategetinga ensi eziwerako eza Africa. Mu 2022 UAE era yateekawo okendeeza kukuwa visa ey'ennaku 30 oba visit visa eri bannayuganda n'ensi endala 20, era nga bano
baali beekengedde nga bagamba nti abantu abamu abagendayo nga abagenyi ate baali ba overstayinga nga balwayo nnyo kwegamba nga omukisa ogubaweebwa okugendayo oba okulambula oba okukyala bwe batyo munnange nga balina kubeera nga bamalayo akaseera katono nnyo ennaku 30 bwe batyo munnange ate batandika kunoonya mirimu egiri unauthorized mu ngeri ey'obumenyi bw'amateeka nga tebayise makubo matuufu. Kakati bannange UAE eno nga federation erimu Emirates 7 omuli Dubai, Abu Dhabi, Sharjah n'endala, era nga egaba permits eziwererako ddala oba entry permits eziwererako ddala okusinziira ku ki kyogenda okubeera nga okolayo okuviira ddala ku balambuzi, abayizi n'abo ababeera baritayarinze okukosa ne work permits. Naye munnange restrictions zino endala eba empya okugira kuno okupya kwe baleeseewo obukwakulizo obupya bwe baleeseewo kitegeeza nti kugenda kuba ate ne implications ez'amaanyi ennyo kugenda kukoseza ddala bannayuganda kubanga Uganda jjukira nti eno erinayo abantu bannayuganda nga bali eyo babasukka n'emitwalo 10 naye nga jjukira nti bano betwogerako abasukka mitwalo 10 bo baliyo mu mateeka abava wano nga kituufu bagenze kukolerayo ng'era bamanyikiddwa. Kakati abamu ku bo bwe batyo bakola mu mayumba ag'abantu nga ba domestic workers, bakola mu zi saluuni, beauty saloons, bakola mu by'okuzimba, abalala bavuga motoka ne sectors endala nnyingi nnyo. Kale nti UAE nga yo ebeerawo nnyo naddala ku migrant labor. Kakati munnange tekinaba kubeera nga kitegeerekeka banga ki suspension eno lyegenda okubeera nga emala oba egenda kusigalawo myezi oba just nnaku bunaku, era nga munnange tetumanyi nti oba bannayuganda abakolera mu UAE bagenda kubeera babagenda kukosebwa kyenkana ki naddala mu renewing permits zaabwe. Kale munnange naago nga bw'obiwulidde si byangu yadde n'akamu, naye katusabe Mukama Katonda bw'atyo atukwatireko bannaffe abali sayidi zeeyo ate embeera esobole okubeera nga erongooka, kubanga munnange embeera ey'e Uganda si nnyangu yadde n'akamu yadde. Kale munnange nti eyo abantu bangi bakozeeyo ssente era ne babako ke bookolerawo wano e Uganda. Katubasabire bwe tutyo munnange Mukama Katonda abakuume